الحمد لله الأول الذي ليس له ابتداء، الآخر الذي ليس له انتهاء، الصمد الذي ليس له الوزراء، ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال ربنا عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما تنا مجفق واجتب الله تبارك وتعالى الأول الذي ليس له ابتداء، واجتب الله تبارك وتعالى ayasoka wonga taliko ntandikwa. الآخر الذي ليس له انتهاء، واجتب الله تبارك وتعالى owenkomerero nga talinako nkomerero. الصمد الذي ليس له الوزراء، واجتب الله تبارك وتعالى ayeyawulidde mbwomubwe, ayeyawulidde emirimu gye bw'aba agikola nga teyeetaaga minisita yenna kuba nti amuyambako, nga teyeetaaga muyambi yenna. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala, wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala gwe twogerako oyo agamba idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun, kyayagadde agamba kibeere ne kibeera. Ebyenga n'emirembe bibeere ku nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kayakola kaweefube nze naawe olwaira okuba nti tuli basiraamu, okuba nti obusiraamu yali abusaasanya mu lulimi oluwarabu, nze naawe aboogera oluganda ku buno obudde ne tuba nti obusiraamu tubutegeera. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe tutamusalira tubeera bali azaamaanya. Tukakasa ffenna abazze wano tewali kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala, era nga yensonga lwaki weetuli wano. Era netukakasa nti nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muddu wa Allah ate mubaka we, singa twadde tetukikakasa tubadde tetujjaawo wano. Abasinga bakkiriza nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yasinzibwa, naye bwe baatuka ku mubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne bamujeemera ne bagamba nti aa fe tetukkiriza nti oyo nabbi, naye nze naye bwe tuba nga tukikkiriza bwe tutamusayira tubeera bali azaamaanya. Nabwe kityo nno baddu ba Allah, ebyo byonna nga tubimaliriza tumaze okukakasa nti yasinzibwa mbu tuva kusinzibwa okujjako wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala, era ne tumutenderezera ne tumusuuta ne tumanya ti nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muddu we ate era mubaka we. Nyongera okulamira omwoyo gwange n'ekyammwe okuba nti twongera okuba nga tutya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Kyamazima tumutya, ensonga lwaki tuli wano, naye okubeera nga twongera okubeera nti twongeramu amaanyi mu kubeera nga tutya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Olwensonga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yennyini yatwegambira yakoola nze naawe n'atugamba tumutye mu bwennyini bw'okumutya. Kyekigendo tulaga nti tumutya mu bwennyini bw'okumutya okufa tekututuukako okujjako nga tuli abantu abasiraamu. Sawa wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala atukuumira obusiraamu bwaffe. Baddu ba Allah, olwero tugenda kubanga twejjukanya, tusobola okubanga omuntu kyetugenda okwejjukanyako osobola okubanga okimanyi, oba oluusi osobola okubanga gw'obadde owangaala nga tokimanyi, oba ng'oteebereza kiteebereze. Olwero tugenda kubanga twejjukanya ku nsonga lwaki twateekebwa mu nsi muno. Abantu abasinga tukimanyi bulungi lwaki twatondebwa, era bamashayikhe bajja batugambanga ayati nga bazitusomera lwaki twatondebwa, era lwaki twatondebwa abazito abasingayo ensonga lwaki weetuli wano. Tuli ku nsonga yatutonza, naye ate waliwo ensonga enkulu yatuteesa mu nsi. Si buli kitonde kya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala kye yatonda nti kiri mu nsi. Bingi bye yatonda nga biri mu ggulu, bingi bye yatonda nga yabiteeka mu mazzi wansi. Naye ffe abaffe twebuuza lwaki twateekebwa mu nsi.
ensonga lwaki twatondebwa ffenna tugimanyi nga wakitiibwa Allahu tabaraka wataala wategeeza mukwanya ekitiibwa ndowooza eyatugamba baada audhu billahi min ashaitani rrajim wama khalaktu ljinna wal ins illa liyabudun saatonda majini n'abantu okujjaku lwakunneesinza ena eyo ensonga lwaki twatondebwa wakitiibwa Allah yali wa ddembe okututonda n'atuleka mu ggulu n'atuleka mu jjana gyali atadde taata waffe nabbi adamu alaihi salatu wassalam naye wakitiibwa Allahu tabaraka wataala bwe yali agenda otuteeka mu nsi njagala tujjukire wakitiibwa Allahu tabaraka wataala yatutegeeza mu surati insani n'atugamba atya baada audhu billahi min ashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim hal ata ala linsanu hinu min addahar lam yakun shay'an madhkura nti ensi eno yabeerawo ebbanga n'ebbanga Allah atubuuza nti wali okirowoozezaako omuntu yali okirowoozezaako ti ensi yabeerawo emyaka n'emyaka nga gwe omuntu toli kintu kyogerwako mu nsi nga toliimu kakati ekyo omala okukitegeera nti mu nsi tewaliimu mu nsi wajjamu bakuteekamu buteesi naye waliwo ensonga lwaki wateekebwa mu nsi wakitiibwa Allahu tabaraka wataala bwe yali ateeka omuntu mu nsi yayita bamalayika nga bwatutegeeza mu surati bakara n'essuula endala nnyingi ng'atugamba baada audhu billahi min ashaitani rrajim Allahu tabaraka wataala ng'ategeeza bamalayika nti agenda kuteeka mu nsi omuntu Allahu tabaraka wataala tugamba wa idh qulna lilmalaikati wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni jailun fil ardi khalifa wakitiibwa Allahu tabaraka wataala agamba bamalayika abayisa agamba mujje abagamba inni jailun fil ardi khalifa ngenda kuteeka mu nsi omusigire ekyakuteesa mu nsi kubeera khalifa khalifatli okubeera khalifa waaki omanye ebbanga lyomala nga oli mu kifo nga tomanyi lwaki oli mu kifo ekyamazima oyinza okuvaawo nga ekikubeezezzaawo tokifunye naye Allahu tabaraka wataala gamba inni jailu fil ardi khalifa ngenda kuteeka mu nsi omusigire ffenna nga bwe twakirabye wali nti ekyatutonza kwali kusinza wakitiibwa Allahu tabaraka wataala naye bamalayika ne bagamba atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ddima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddithu laka gamba bamalayika bamugamba nti ya Allah atajalu fiha man yufsidu fiha ogenda kuteeka mu nsi omuntu agenda okwonoona mu nsi eyo kwegamba nga beewuunya wa nahnu nusabbihu bihamdika ya Allah ng'ate naffe tukutendereza naye wakitiibwa Allahu tabaraka wataala yabaddamu n'abagamba nti inni alamu ma la taalamuun nze mmanyi bye mutamanyi bo olw'okuba baawulira nti Allah atutonze kuba nti tumusinza ena hayi nabo ne balaga nti aa bw'oba wakuteeka mu siteramu ddala ffe tukusinza tukutendereza nti naye wakitiibwa Allahu tabaraka wataala yatuteeka mu nsi eno kubeera khalifatan lil ardi kubeera nti mu nsi muno nga bwe tugambye nti ensi yaliwo nga mulimu n'ebintu byonna nga temuliimu muntu wakitiibwa Allahu tabaraka wataala n'akuteeka mu nsi nze naawe okubeera nti tulabirira ebintu ebyo kyekakasa obulungi nti bw'oba ova ku mulimu oba imaamu nga ava awantu omukozi yenna oba taata yenna nga ava ewaka n'akugamba nkuleseewo wano gwe musigire kitegeeza aba akulekedde emirimu egyo egiri awo gyonna so nabwe kityo nti bw'oba ova ewantu ova kaminoga nti banaye leero siriiwo nti gundi ono yagenda okubeera wano kitegeeza yagenda okwasaganya emirimu egiriwo kitegeeza omulekawo obulesi n'atamanya lwaki omuleseewo aba agenda kubeera awo atuule okomewo otuuke okudda ng'ekyamazima emirimu nga bwe wagirese nga bwe giri wakitiibwa Allahu tabaraka wataala naaba nga yatuteeka ku nsi okubeera khalifa okubeera abakozi nga ffe tulabirira ebintu ebyo byonna ebiri mu nsi
ensonga lwaki wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala teyalina bwetaavu kuba nti ateeka mu nsi bamalayika. Lwaki? la yasuuna allaha ma amarahum, tebajemera Allah kyaba balagidde. Bamalayika la yaakuluun, tebalya, wala yashrabuuna, era tebanywa. Tukirabira luddawa lwe bajja wa Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam bajjanga bajjidde mu kifaananyi ky'abantu n'abateekerateekera, naye abaabawa agenda okulaba ng'ekyamazima byabawa tebabyagala, yeekakasa nti kyabakoledde kyekyamaanyi. N'ababuuza ala taakuluun, abange temulya? Ne bamugamba nti ffe tuli bamalayika, tetukola ki? Bimaana bamalayika Allahu tabaraka wa taala yabambaza, tebeetaaga kwambala, kitegeeza ku nsi tebalinaako, tebalina kuba nti bali ku nsi. Tebeetaaga kulya, enjala tebaluma. Tebeetaaga kugula mmotoka, tebeetaaga kuzimba. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala n'atuteeka mu nsi okubeera nga tukola. Ibadullah, baddu ba Allah, tulina embeera ennaku zino ze twogera, tugamba ekonome efuuse ekonome, ebizibu bifuuse ebizibu. Tuleme kulowooza nti challenges ze tufuna mu bulamu nti bibeera bizibu. Bw'onoomanya lwaki watondebwa, lwaki wateekebwa mu nsi, ojja kubirabanga bizibu. Lwaki? Lwa nsonga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yakuteeka mu nsi obeere ng'okola. Wakati mu kuba nti okola, wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala n'akuteerawo challenges ezikuwaliriza okubeera nti okola. Ibadullah, tebabalimbanga nti waliwo omuntu akola n'atuuka n'agamba nti kati zo ssente nzifunye nti eziri ku akawunti, sirina bizinesi yonna gye ngenda kuinvestingamu, wabula eziri ku akawunti zimala okulya obulamu bwange bwonna. Taliyo. Era bwe tuba twegendereza nnyo, tulabanga abagagga ate be basinga okukola ennyo. Sente gy'okoma okuzifuna ze challenges z'ofuna ezizitwala. Oba okyali awo obeera mwana muto nga bano bw'obalaba nga ye ekizibu kye kya sinsi 5 kugenda kugula kikinakisi, ye nga kyayagala, kye kizibu kyalina. N'atuuka n'ava mu eyo levo, n'atuuka mu levo egamba njagala gulayo ko kasimu akatonotono akatandikirwako, n'akagula ka mitwalo 3, 5, 10. Najja n'agenda ng'akulakulana n'atandika okwagala simu ya mitwalo 5. Kati atuuka ava mu levo y'essimu kati njagala kuzimba nnyumba, ennyumba n'agizimba n'ebeerawo. N'atuuka laga nti akati njagala kugula mmotoka, akati njagala genda Makka, naye Makka eno hijja eno yasooka saagitegeera bulungi, kanzireyoko. Kitegeeza ebizibu bye tebijja kuggwawo, challenges tezijja kuggwawo bwe tunaamanya nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yatuteeka mu nsi tubeere nga tukola. Era oli ne bw'aba ali ku ndiri abeera waawo, bw'aba alinayo ebyobugagga bye bye yakola, era aba anoonya abantu ababiraaninga abasobola okubibeeramu bisigale ng'era bikola ki? Nga bitambula. Nsonga ki wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala okumanya nti yatutondera kubeera nga yatuteeka mu nsi okubeera nga tukola. Njagala tutunuulire ebisolo bino byo Allah byataateeka mu nsi kubeera nga bikola. Ente tekigyetaagisa kugula lugoye. Olukazaala bwe bati akayana nga ko katambulirawo. Takayya ligooza wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala ye atasobola kuba nti omuntu olumuzaala atambulirawo. Naye akuteekamu amarahiri nojja omwana n'ofuna olubuto myezi 9 n'oluzaala. Mu kuluzaala ente tegenda mu ddwaliro, engabi ezibeera mu ttale tezigenda mu ddwaliro, ezaala buzaazi ku ttale ate omwana gwayo ne gukula. Naye gwe Allahu tabaraka wa taala gwe yatondera okubeera nti okola, olina okugenda mu ddwaliro. Wakati mu kuba nti ogenze mu ddwaliro nti omwana olina omugulira obugoye bwe bumujja mu ddwaliro, omwana omugulira obugoye okusinziira ku siteegi gy'agendamu. Buli mwaka oguyitawo ng'ezo ogenda okuddamu okulumwambaza
ngolo terukyamutuuka ng'ate oleo yina okukola omugulire endala nga naawe zoyambala bwe zikutuka ng'era bw'okola ogula endala kitegeeza nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yatuteeka mu nsi eno okubeera nga tukola. So na bwe kityo naamira omwoyo gwange n'egyammwe obuteeganya kukola. Tetulina kweganya kukola olw'ensonga tolinawo ogenda kujja bya bwereere. Olw'abaganda abatera okugamba nti omwavu ayagalwa nnyina, naye kati ne bamaama nabo basoosowaza balinamu kasente. Gwe bw'ojjanga gwe maama ojja omukaabira bizibu naye muli akwetamwa, naye onazira mugamu naye maama nti kankusiibule $50,000 giijo emiliyoni yiiyo ogire ng'okozesaako awo. Agamba alhamdulillah no nazaala luno oluzaalo terwansala. Kitegeeza gwe yenna yeeganya okukola tomanyi nsonga lwaki watondebwa. Wakati mu kuba nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yatutonda okubeera nga tukola, walam yatulukuna habatha. Allahu tabaraka wa taala teyatuleka buli essaawa ottayo kugamba nti gwe genda gwe kola bukozi kyonna. Yatuteerawo alhududu, yatuteerawo ensalo. Butya bwe tulina okukola, tulina kukola tutya, tukolera ani? Awalan, kola byokola ng'omanyi nti oweekolerera. Bwe kola byokola ng'omanyi nti weekolerera. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala gamba bakole imalu, gamba baka sallallahu alaihi wasallam bagambe bakole, fasayara Allahu amalakum, Allah ajja kulaba emirimu gyammwe. Bw'amala okugiraba Allah ye talina kyatwetaaza era gisigala giyamba ggwe. Bwe giba mirungi Allah akuwejja naayo, bwe giba mibi nga gigwe gye wakola nga wali okukolerera muliro ng'era nagwo agukuwa. Ekitegeeza kola nga byonna byokola omanyi nti weekolerera. Kifuula wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala bwe yali agamba Kaaluna yamugamba wabtagu fima ataaka Allahu darul akhira, gwe byonna Allahu taala byakuwadde kuno ku nsi, gwe byonna byokola bikole naye ng'onoonyamu darul akhira. Bimaana tulina okukola bima yarudillah, kwebyo Allah byasima era byayagala. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala buli mulimu n'atuwa n'atubulira emirimu egiri halaali ffenna tugimanyi. Ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba alhalaali bayyin, ebintu ebiri halaali bimanyikiddwa. Kitegeeza emirimu egiri halaali gimanyikiddwa. Bamashayikha ne baimaamu bafuna obuzibu, bajja ne bababuuza ebibuuzo, nze ssebo imaamu, nze emirimu ate obagimbuze, nze nfunye gwa mu bbaala, imaamu nze nfe ne mukola. Tibillahi alaika gwana gavumenti gikubuze, era gwe lwaki olowooza nti ogwo gwokukola mu bbaala gwe mulimo? Kyova olaba nti ku nsi kuno wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala bwe yali atutonda nti mu nsi mwalimu ebintu bingi bye tulina okubeera khalifa ku byo. Wakati mu kuba nti mulimu ebintu bingi, kyova olaba nti buli omu akola emirimu egy'enjawulo. N'omusanga ng'ono ye ekirooto kye kyakubeera dokita nga kyekyo. Allahu tabaraka wa taala akimanyi nti tujja kulwala, tujja kuba twetaaga okuba nti tujjanjabibwa. Onoomusanga ng'omulimu gwe ye nga olwo ye ekigendererwa kye kubeera waawo nga yayagala kubeera musomesa, nti abantu beetaaga okusoma, gwe n'akuteekaawo. Nti omulala ayagala kubeera inginiya wa bizimbe, nti abantu beetaaga okwebaka, ffenna tetujja kubeera bazimbi, naawe n'akuteekaawo. So na bwe kityo wakati mu kuba nti tukola tuleme kulowooza nti kubeeraawo nga twagala buli omu ategeere gwe ntegeera gy'otegeera mu mirimu gye tukola. Gwe okubuuza omuntu naye kakati gwe kyekyakutwala mu booda nti ffenna gwali nti oyagala mbeere ki? Wandibadde ogenda musawo nti ffenna bwe tunaggwera mu busawo oyo dokita agenda okujjanjaba atannabagula ye ani yandimuvuze? Kifa wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala n'atuwa amagezi amangu. Leka kweraba gwe ku mulimo gw'olikola benga gwali obubi. Kyetwagambye nti n'omugagga asigala akyazinoonya, asigala akyayina ebizibu nga n'omwavu nawe gw'obirina. Naye tugambye nti ebyo tebibeera bizibu, illa zibeera challenges
ezituwaliriza okusigala nga tukola ki, nga tukola ekyatuteesa mu nsi. Wakiriba Allahu tabaraka wa taala n'atugirawo amaggwa tutambule, okubeerawo tuleme kubeerawo nga twekubagiza buli omu wooli, ogambe nti lwaki nze nvuga boda, ate lwaki nze nvuga takisi, ate lwaki nze musomesa, lwaki nze musawo, enkya ne gumbala abeekalakaasa, kyokka ate newaliyo abusoma abwagala. Allah n'atugamba nti warafa'na ba'dukum fawqa ba'di darajati liyattakhidha ba'dukum ba'da sukhuriyya. Allahu tabaraka wa taala yasitula mufa amadaala kubeera nga tuyambagana era tusigale nga tukola. Ntye gwe oli musuubuzi, oli musuubuzi naye tojja kusobola kwetikka mugugu, tojja kgenda osuubule ebintu omale okubisuubula ate era obyetikke, kitegeeza walina okubaawo ababyetikka. Era sigo ojja okgenda eri obyesuubulire, ojje wano obyetundire, obyegireyo madaala okole kyero yeetagako omuyambi. Kitegeeza buli omu waali akola kutuukiriza ekyo ekyamuleesa mu nsi, okusobola okuba nti challenges zino za facing okusobola okuba nazisolovinga. So na bwe kityo wakati mu kukola kwaffe kwe tukola tuleme kuteekawo nnyombeera ate nyigiriza bannaffe ng'okulowooza nti munno yayina omulimo gwo, munno si yayina omulimo gwo. Ate tuleme kubeera ku mirimu kulowooza nti ffe twagisookako, ffe twagitandikawo, wesiri tegujja kubeerawo. Omulimu ogwo teguliwo lwakuba nti gwe wooli, wa illa gwe oliwo lwakukola. Bw'oba tokola ogwo osobola okukola omulala, ate gwe bw'oba togwagala waliwo omulala era asobola ogukola nga ye gwanoonya. Gwe gw'oli mu kuvaako ye gwanoonya. Olw'ensonga enyo tuziraba ku makya ne kawungeezi nga zitwala abantu. Waliwo ava e Bulaaya n'agamba nze alinda banzizeeyo, ng'ate abalala bo balinnya bagenda basanyufu. So yenna omukozi yenna w'oba oli tovuma mulimo gw'oliko. Gwe bw'oba ogukooye kkiriza nti riziki yaawe eweddewo, funa omulala, noonya omulala, kuba waliwo guno gwakola ki, gwagunoonya. Ibadallah, baduba Allah, usi nafsi wa anfusakum, naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera abakozi. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum fad'u Allahu antum mukuna bil ijab. الحمد لله وحده نحمده ربنا حمد الذاكرين ونشكره على ما أنعم عليه به من النعم، ثم الصلاة والسلام على أتمان الأكملان على حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد عباد الله ودعاء الله tubadde tulaba kiki ekyatuteesa mu nsi. Tugenza okumaliriza nga tulaba nti ekyamazima kyatuteesa mu nsi kwe kubeera nga tukola. Tewaliwo kirala. Ekyatuteesa mu nsi kwe kubeera nga tukola. Naye wakati mu kukola ne tugamba wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala tiyatulekawo obulesi kubeera nga tukola bukozi, waila yatuwa guidelines mbutya bwe tulina okukola. Era wakati mu kuba nti yatuwa guidelines butya bwe tulina okukola, n'atuwa obudde obukolebwamu, n'atuwa n'obudde obw'okuwummula. So na bwe kityo omukozi yenna kola ng'okimanyi nti olinayo obudde obw'okuwummula. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala okukakaza ddala nti yatuteeka mu nsi kubeera nti tukola, yafuula ibaadaati zaffe zonna ez'oku nsi ze tukola zonna zakubanga za mirimu, zonna nga zeetaagisa okuba nga tukola. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala obusiraamu bwonna yabugatta nga bwonna bwa mirimu. Nga kyamazima bw'oba tokoze obusiraamu nabwo bujja kulema okutuukiriza. Tulaba empagi ey'okusatu wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yakuwa zakatil maali. Obusiraamu empagi ey'okusatu yakuwaayo zakatil maali, kitegeeza yakola. Omukozi
yajja okusobola okugituukiriza ng'onoowaayo kikyotalina. Washima Allahu tabaraka taala n'atuteerawo empagi ey'okutaano nga nayo yakola. Makka tali wano nti ojja genda hijja ogikolere ku njuuyo, kitegeeza yakola. Era bwe tutuukayo naye era kyetutuukayo butuusi nti nze ntuuse ku Kaaba njirabye, waliwo era emirimu gyawo gy'olina okukolerawo okulaga nti gy'ogenze naye ogenze kukola. Bwe tutunuulira eswala gye tusaala buli lunaku, naye twetaagisa okukola, kuba omu ku bulombolombo bw'eswala okutuuka mulimu satiril awra, okubika obwere. Kitegeeza mulimu okwambala. Mu kwambala okwo mwe tufunira zi challenge. Nagamba seeka tava mu kakanzu ako, tulike namulabamu nejjuma ewedde no. Kitegeeza nawe bw'otandika okuwulira ebigambo nga byogerwa bwe bityo, era nawe kiba kirina okukuwaliriza ogenda okole. Ate nkya munayo yambala akakanzu akalala, ate ng'ogyeko n'ekyo. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala era atugamba khudhu zinatakum inda kulli masjidin, nga mujja nammwe mwewunde nga mugenda eri ki? Omuzikiti. Bimaana nti era tukole togenda kwewunda na byotakoze. Tugenda okumaliriza bwe tuti ng'ekyamazima ekyatuteesa mu nsi kola. Wakati mu kuba nti tukola nga tukimanyi nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yagenda okubanga alaba emirimu gyaffe. Bw'abanga yagenda okubanga alaba emirimu gyaffe, kitegeeza tulina okukola ebyo bima yarudillahi subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. وارض عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأعوذ بك من الكفر والفقر وغلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة كانت مؤمنا كتابا موقوتا.